Osibye tanno alaba Data TV yona gyosinzira saawa eweze emu mikwano gyaffe abamawulire bwe tutusizaako birengedde bijja mu masukulu mu kusaawa 3 ba kitongole ky'amawulire kikyafumba obirabye byolwabyeko ebyo n'ebirala bingi nnyo bikyajja ndi Sava Kini Mayanja nga bulijjo lunaku olwokusatu essaawa emu totuuza bwongo tobeeraawo n'ogamba nti ensi yagaana waliyo abalina obwongo obusobola okuyambako wooli n'ositukawo omulimu gw'oliko ne gukyuka gw'obadde ogulowolezaawo ne gukyuka n'olwensonga eyo yensonga Data TV tugamba tukole kye tulina okukola kyeki noonya kubalina ku magezi tuzze tukyogera lunye wano mu program totuuza bwongo oba onaatandika bizinesi ate oba ng'otambuddeko mu bizinesi saka ku magezi awalala kikuyamba okuba gy'otambulamu obuteebuuza butambuza amazzi ekiro kakati weebuuzeko ku banno olabe bw'olaba nga tebalina amagezi ge bakuwa lumba menta ajja kuwogira obwongo akyuseyo omutwe gwo oba obadde otunudde olumu yaŋŋamba nti bw'owulira nga obwongo obuganya okukyusa kyusa omutwe kwola obuteeka eminannamiro babuuzeeko aya abataba ku Data TV mwebale okubanga mukyali naffe ate twagala nnyo okwebaza abatugoberera ku mikutu gyonna n'abatuzaamu amaanyi mweno program njagala okwebaza n'abatuvujjirira abatu ne bastaff bonna ba Data TV abatuyambako okulaba nti no tutwale no program maaso omanyi si kyangu kutambuza program mu mwaka ye tuwezeze omwaka gigenda mu myaka 2 tetunaweza mwaka naawe singa tuwezeze twandibadde tugenda ne tufunayo ka breakfast tukusuubiza ka dina kada ni watusuubiza ka dina tugende tutambule akwate ko kubeera kabakozeeko batotuza bwongo abafunye muto meeting Vincent Semuto ojja kujja kuba y'omu ku baakyusa yagamba nti yasalawo n'ava n'atunda ekitundu ku dduuka n'agulayo ate akamotoka kayambeko mu kutambuza abantu oba amagezi agajja mutotuuza bwongo nti genda ng'ogaziya amatabi kyaliko katwagala abantu baffe ab'oku WhatsApp group yaffe wali mutotuuza bwongo mutandika okudiscussingako oba omwaka guno nga guggwako tusobola okukolayo kaddina n'omuntu gwe mwagala okubayitira ayogereko omwaka tugutandike ku level endala Bashiri alime emiyembe wali eri namayumba waliwo ne mukwano gwange Serwadda ali Serwadde ne Wantomi bona bali ku timu ya WhatsApp group ya Ferotuza Bwongo mugende eyo nawe omulalo oyinza okwegattako 772946 n'oyingira mu group eyo nobako kyoteesa tulageko watu tuteeseemu twongere okwezimba njagala nnyo wali yali ngambye ali mansujju nazirabye ensujju wazirabye ndoza abaana obalaba buli omu alina kyatetenkanya kyayiiya nalina okutetenkanya naye ate tulina okubeera smart mu business ezo bw'oba olime ebintu byonna bino ebirime oteeka okulima nga olina akatale koolengera awo ng'okibaze era gye bujja maaso boogera ku value addition kakati omulamwa gulabye omulamwa gwa leero gugamba business nga zibadde oba omulimu gwonna omulimu gwonna nga guzingamye guganya okutambula awo njagala olwayo tukwateko tugujjawo tutya nanyini gwo tumuyambye tutya akole ki okugujjawo awo waliwo emirimu gy'okola n'olya nga guganyi n'otukoga ati baneka guno ngutadde naye nga tonnaguta nze bwasooka onoonye ku magezi kati gegano ge tulina business nyingi nnyo tulina emirimu mingi gyetugezezaako egimu giganya okuva we giri tukole tutya kakati waliwo akantu kembadde njagala okuyisaawo mutotuuza bwongo ennaku zino omutima gwange guli so down abaana bangi abato waliyo amawulire gwolaba ng'omwana abadde waka n'atambula bw'ati enkuba ng'eto nnyo ogenda okulaba agudde mazzi afudde n'akalaba abaana nga mu mawulire ndabye ng'abaana baweze 12 lwankuba kugenda myala anti abazadde tetutuuzizza obwongo waliwo yagwa mu swimming pool last week e Makerere waliwo yabadde jjo ednabweru yagudde mu mwala waliwo ababadde ebuyikwe waliwo ababadde eraakaayi waliwo oweebwa ayiise kati abantu abamu tebakimanyi ndowooza tebannakitegeera ennaku zino omwana tazaalika okuzaala omwana naaweza emyaka 3 ate n'akufaako oba omutaddemu obudde bungi oba obutaddemu sente nnyingi ate n'ensi eba efiiridde omuntu ow'amaanyi
kale abazadde mwandibadde temutuuza bwongo ne banneiba nti protecting abaana ate kati enkuba ejja nnyo y'amaanyi abaana baagala nnyo amazzi ate babanyumirwa babalaba kyakuzanyisa ate amazzi kyekintu ekikuttira mu sekendi emu byalaba kyakuzanyisa kanzanyireko mu mazzi gano kansambeko wano kino ekipiira ekiyita ku mazzi oba ekiti nsolo kirinnyako n'atamanya nti bambi buzibu naye kiva luddawa eno mu muzadde mu neighbor mukwamuliraano n'okulaba nga waliwo oba amazzi tuprotectinge owali amazzi kubanga abo abaana tuyinza okuba tufiiriddwa pilot yes ofiirwa pilot ofuula abantu ab'omutawaana omwana ng'azaaliddwa abazadde tetutuuza bwongo tugezeeko okulaba nti abaana baffe tubakuuma bulungi kannumye nnyo naye ne ŋŋamba kankayiseewo abaana 10 ate abo b'otegeddeko kubanga kati enkuba etonnya nnyo amazzi gabimbye abaana mubasomese mubayigirize nti amazzi si kyekintu ekiri tulabagana agakuŋŋaana wano okusaaya Queen ne tweraliikira ng'emmotoka zitubidde abayita wansi begatwala wansi tetubabaze abaana ababadde mu kibuga omwo abatambula n'abantu abakulu amazzi tegembanyiizibwa olaba ogazimba wuwo ne gakuttira omwana minisita gamutira abaana mu ngeri temuzanyisa mazzi wabeewo tebatuuza bwongo tetutuuza bwongo eyo generation eyo tetulagajjalira mugigi muto okulaba nti ensi yaffe egenda mu maaso tugende wali eri ku business atugambye mulimu omumbejja kwali omumbejja tukulamusiza ne bonna ne bazzukulu be Jordan gyali ne sengaawe batudde balaba totuuza bwongo Jordan senga mwebale nnyo bambi okutuwuliriza ate gwe Jordan nkuyinamu ekyama mupiira ayagala nnyo omupiira tulabe bizinensi bwebeegaanyi oba omulimu gwonna gugaanyi ngukolere ki nsale magezi kyogusitula waawo ngusuula enziruke abasinga badduka buddu sate tayimu gye tuwaawo ono oyinza okuba nedda ekintu ekikulu nze kyendabye ojjukira bwe nagamba nti bw'oba oyagala ekintu ekikula amangu simba ebijanjaalo okyo bw'oba oyagala ekintu ekinaaweza emyezi nga 6 simba kasooli eky'omwaka emyaka 10 simba emmwanyi eky'emyaka 5 simba emivule kakati nze waliwo ekintu kyenzudde nti bw'obanga ekintu okiwulira oyinza okuba nga tonnafuna formula ntuufu yakulaba nti ekintu ekyo kituukamu naye olina okubeera patient olina okubeera n'obugumiikiriza mwekyo kyokola okulaba nti ekyo ekintu kyokola kikuyambako tokivaako tomala gava ku kintu wano tera nnyo okuwa example omukulembeze omwe yamala emyaka 3 oluvannyuma n'afuuka president kakati myaka 3 nga ayagala kubeera ekyo kyayagala era bwe yakifuna emyaka gy'omala ngo olemedde ku ekyo ekintu bwe busobozi bw'ofuna okukitambuza kyova olaba tugamba is a come is a go nalolugero manyi lino byali eribu gundi waliwo yabiyimbanga nga muto yakoze no sini yaffe yo Geoffrey Rutayo omwana yandaga oli simbwa yafude sini yaffe naye simbwa akakyali muto ng'akayimba nti kizego kiseka bulinga otyo so ekikula mangu kifa mangu kati oyinza okubeera mu kintu nga kiganye naye ng'okiwulira twandigambye kitambuzeeko naye nga buli lunaku okyusa strategy okyusa engeri gwegamba kino bwe kiba kiganye gezaako kino bwe kiba kiganye gezaako kino kiganyi awo nawe utalulamba nkitambuzizza ffe mu Uganda oli bwasika ku chapati namala emyezi 2-3 ngalaba tekikutuka chapati ziganyi naye bampangise kabodaboda kiba kizibu okutegeera nti no kiganye naye njagala okukubuulira ekintu ky'oyagala kisigala mu mutima kati nze nyinza okugamba nina institution yange ngitambuza naye sinagituusa gyeri nkoze ebirala naye era ekomawo
era ngitambuza kulaba ntino eyamba abantu nenjinoonyeza ssente lumu ejja kutuuka efuuka ey'omutawaana. Kati gw'olina okiwulira naye ze nkugamba ekintu bw'oba okifiiringa oli musuubuzi okiwulira, oli mulimi okiwulira, oli muyimbi okiwulira, oyagala awaadi ya Amerika okiwulira, abantu bawogera nti tokisobola naye gwe okiwulira. Oyinza okuba because waliyo ebintu byanjawulo, oyinza okuba nga omanyi tonnakufuna mukisa. Omanyi waliyo abantu nga waliwo ekintu kye basobola okukola naye nga tebannafuna positioning. Abantu bangi nnyo balemera okulakola because tebayimiridde mu kifo kituufu. Naye nga bwayimirira mu kifo ekituufu oba bw'afuna akatala akatuufu asobola okuwamba ayitawo buyisi. Kakati oyinza okuba nga okolera Masaka naye nga kintu kye kimu ne kigaanirayo gezaako ewalala, gezaako engeri naye nga otambuliramu ekyo ekintu. Abeerenga omusambi w'omupiira nti bw'akuteeka nolanga tegujja agutima awalala bw'atyo n'azanyisa kyonna n'akimalaku n'ozanya naye ng'oli mu ekyo ng'era okyagala. Omanyi twagamba nti no ebintu ebisinga bw'oba tobijjudde tobituukako nga tokiwulira muli waliyo okukiwulira n'okukijjula noba ngaoli filled with it nga kyosulamu olaba kyo kati oyo tosobola mugamba kintu kyonna. Era waliyo abantu boolaba nga batambuliddemu ekyo nga Katonda abatadde ku level endala. So tugamba bw'oba olina ekintu bizinensi mulimu okulima nga gwokiwulira kyongeremu amaanyi, noonya obukodyo, ate buli kaseera onoonye engeri wano obusente bwe ziba zikubuze gezaako kino. Obuzibu obuliwo abantu abasinga kwegamba oluusi balemererwa ne babeeraawo nga ne bagamba nze sijja bisobola, n'odduka n'ogenda n'ofuna ekirala. Naye manya bw'ogenda okufuna ekirala ate ogenda kuddamu kuyiga buto. Mu Luzungu waliyo gye bayita paradigm shift. Paradigm shift bagamba ensi bw'ekyuka bw'otokyuka yekuwuba oddayo kuzira. Buli bw'obeera ku level n'okyusa engeri gy'obadde okolamu ebintu olina naawe okukyuka. Bw'otokyuka osigala ku zero. For example nagiwa obadde minisita bakutemyeyo kati ate okontinuinga ng'onywa breakfast ku Sheraton ate nga tolina sente. Kati bwe baba bakutemyeyo bagamba bikyuse kati kanzire ku level n'ensobola. Minza sobola kubeera mu bakindye abo tokyali minisita president Obama ngali mu supermarket yagula bintu. Yeyo paradigm shift kubanga bw'osigala eri ne weebehavinga mu mutwe nga president ate nga wansi tokyali ofuna obuzibu. Era kyova olaba oyina paradigm shift ogamba owaaye kannejjeko luno olukungukungu oba taatawo yayina ssente. Muganda agamba kyewalyanga bwolabe ennaku okireka. Taatawo yayinanga ssente naye ate bwe yafa n'osigala ng'oli mwavu oba ebintu byonna ne byonooneka ate gwe n'osigalayo nga weepanga munene. Kati ojja kuba toyambibwa. Oli muyimbi wali w'amaanyi waggulu nekikuwuuba naye bakuwubye oli wansi naye gw'okyabihevinga ng'aliwa waggulu. In paradigm shift tugamba bw'olabanga ebintu bikyuse sooka okakkane ku level ey'embeera ate ozimbe buto. Naye bw'osigalayo waggulu waliwo obuzibu bw'amaanyi. Kati ekyo kikulu nnyo kubanga waliyo abantu abamu abeefuula kye batali. Kiki ekivaako bizinensi obutakula? Oyinza okuba nga mbutuufu tokiriimu oba omulimu gwonna tewakijjula oba kakati kabazi. Waliwo ekintu omuyimbi kiba kizibu nnyo wano mu Uganda okuwuliriza Oluswayiri n'olunyumirwa mu luyimba. Kituufu oba si kituufu? Kyaba kisinzira ne ku muyimbi. Ani nkugambye. Waka milioni wanayimba Oluswayiri tuzibunyumirwa.
naye waliwo ono omuvubuka ono simanya Diamond something Omutanzania akuba omuziki ogw'oluswayiri buli muntu n'agufiiringa kakati ekitegeeza ono omuvubuka ono ate yayigira ku bannayuganda kati ffe wano mu Uganda obw'ogyeko abayimbi abannaasangwa tetunnafunayo muyimbi akuba East Africa mumbuli anti va ku Chameleone Bebe Cool ne Bobi Wine kati mbulirayo abo bakaddiye nawe omwana yalumbye America ani Kenzo n'akyankalanya America ne omuwawaali yazze nayo ne bamulindanga minister Katono Kigazi kale omukulu Kenzo abadde akoze bulungi naye ate tannakubanga Chameleone mu East Africa ne mu Africa omanyi waliwo level y'okugenda waggulu booti ng'otambulira ku social media naye ne wabeerawo n'olinga ekintu akikola kati kale bw'abanga yenna avuddeyo bw'osanga abantu basatu abatandika omusingi gw'okuyimba naye kati mu East Africa tolaba ng'oyo Platinum alinga alidde empanga naye wano mu Uganda abayimbi abasinga kale tugambe omulimu ng'ogw'obuyimbi lwaki tebakula ne bakuba okusukkako ba Chameleone bo batuuka waggulu nga bakomaawo kati awo weewali obuzibu mu mirimu oyinza okuba ng'ekintu ky'oyingiramu okiyingiramu kubanga abalala oyimba toyimba oyinza okuba n'otuuka mu kintu newetaweka n'okakana omuntu alina bizinensi ye n'amanya nti afunayo emitwalo gye 2 n'atandika okugamba nze kimmala n'asajjalaata n'otandika bakasitoma nga tobalabako togamba tobalabamu tesinzeewaawo oyinza okuba nga abantu baffe tebaagala health competition omanyi health competition mu bizinensi kirungi nnyo okuvuganya okulungi kati ebweru bo bagamba ono akoze record bweti naye kankole record bweti katuyina munna Kenya yagenda mu byakudduka omujjukiro ne yakawininga gundi yakomyewo ne bamwaniriza naye omusajja abadde adduka kati yali asetinga record yakubeera nga yasinze okudduka oba kilometers mu ddakiika ntono era yagenda akimanyi kati abantu batuuka ekiseera nga musetinga record omusajja asinze okulima emboga ennyingi ku kyalo ekyo nakyo kikuzaamu amaanyi kati abantu abasinga ekibagaana okukulaakulana beyond barelaxinga n'osigala ng'oli awo ng'owa bulijjo toyina competition yonna ate ng'ensi ekola ki ekula therefore tulina okukitegeera nti nno bw'oba oyagala okukula mu bizinensi olina okubeera nga ebintu by'okola tosetolinga totuuza bwongo buli kaseera onoonya ngeri ki level ku level ne bali gwanga damba lyongera okuzuula ipya ne gwanga damba bw'oba kagamba tugamba emirimu kati bwe tugamba emirimu ne business njawulo ki buli mulimu gwonna gufuuka business kasita gubanga gufulingiza ssente gulya kyojjayo unasoziza mu kasawo ndi wano nsomesa nkola ssente ndi mu business ndi mulimi nima making sure nti byennima bireeta ssente ndi mu business oli muwandiisi mwofuna ssente yo business ndi muwandiisi mwefuna ssente oli mwogezi wa ku mikolo yo business yo ndi muyimbi business ndi wa muzanyi wa mpiira business katugamba kiki ekivaako business obutakula kale nzikiriza tusooke twetoolemu kewa kitunze gomba bingi nnyo byentunulira ninga bino tuli ludda wanga wepimya nnyo ku bazuuku bebweru naye olumu nepima mulenga ali mukama katonda fe tuli ludda wa tulumbe tutyawo wangamba luli tuzimbe ekizimbe nga kiringa ente tuzimbe ekizimbe waliwo yemali entunulira ebijja mu 2020 nga bigenda kuzimbibwa mawanga agagaba Warabu Emirates naye nga bubazimba uli yagambye ekizimbe okukirowooza yingini yalowoleza ku kati bino bikakita street kati Dubai bakola city eyomu ocean kati tuli ludda wa tetulina competing n'abalala tuyinza okukwabika twevuganyeko naffekka naffe tuzimbe yakalinganga oba endeku oba mu Buganda nga mulimu ekizimbe nga kiringa ekita ky'omwenge oba kiringa ettooke kati wali olabye forest building bagikola Data TV tukole mutukize katujje temuvaawo